Omukisa abalongoomiza buli kantu paati ne mwana ne mwoyo omutuukirivu kubakeko ate okusigala nammwe ennaku zonna. Nja kubasaba ebyekitiibwa n'oluvannyuma tujja kufuna Luweero tufune ekifaananyi ky'ekigerizo. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubundutuleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Twesiime nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka wangale nga n'enkomi tubbega. Katikkiro News Uganda tuli wano Emengo Katikkiro ali n'omusumba omujja wa Kasana Luweero Mukasa Akiise embuga ekanaawe gundi omusumba omujja akiiseeko embuga kulaba Katikkiro owa Kasana Luweero Msgr Mukasa agenda okubeera omusumba omujja wa ssaza lya Kasana Luweero. Olina Katikkiro News Uganda tuli wano Bulange Emengo. Steven Katikkiro News Uganda tuli wano Bulange Emengo omusumba omujja wa Kasana Luweero akiiseeko embuga Msgr Mukasa agenda okutikkirwa kutuuzibwa nga 5 ogw'omunaana mwezi ogujja. Akiiseeko embuga wano Bulange Emengo Msgr Mukasa abadde omubeezi wa Bishop Anthony Ziwa wa Kinda Mityana Diocese. Abo bangeri abadde bawerekeddeko omusumba omujja ng'akiise wano embuga Bulange Emengo.